Bugingo yandirese poliisi ekole ebyayo nga ye bwe yasujja omulambo ku gundi ku ssiini n'abuzabuza obujulizi obusooka obujulizi ne bufiira awo n'omutemu n'amugobako n'amulaba n'agenda kati gundi yatugamba Gashumba nti essaati mwe baakubira Bugingo poliisi yagimuggyako awo ne bamuwa essaati endala Bugingo yazzeemu n'agamba nti essaati nagenda nayo naye makula n'atasobola na kujooza. Tetuli bannayuganda abategeera obulungi tetuli nti twetaaga okugenda ebutabika. Ebigambo ebyo ebiva mu bantu bano bye bireetera abannayuganda okubuusabuusa enfa ya Richard kubanga oli atugambye Gashumba yennyini nti solingi gy'asiibamu okumulaba amafuta agakuguza buli kimu akikuguza biba bya ssente ebyewuwe biba bya ssente ab'emitwalo 10 musimbe wano aba2 musimbe wano ab'ensanvu wano. Ebintu ebyo ebimu babikozesa nga balina n'ennyiriri kwe beesigama mu Bayibuli omwo tebalina nnyiriri ezo. Omwoyo omutukuvu bwakukkako oweebwa amaanyi osobolera ddala okulagula ebiva eri Katonda oyogera ennimi z'abamalayika. Kati abantu ekifo ky'okujja mu kkanisa banoonye ekyo ate bo banoonya birala banoonya byamagero. Awo weewali ensobi. Batume essula ya 16 n'olunyiriri lwa 16 awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga omuntu eyaliko dayimoni, bano bannabbi babeerako dayimoni, alagula n'atusanga eyafuniranga bakama be ebintu bingi olw'okulagula kwe. Bano bannabbi bano ab'obulimba tajeti yaabwe ebeera bintu, tebeera kukyusa myoyo gy'abantu. Era kyova olaba nti oyinza n'okumalako omwaka nga tolabye nnabbi w'obulimba ng'atwala abantu babatiza. Bo tebabatiza ate abatwalewa. Negatakwata kitegeeza singa lya ddoboozi nga liva mu ggulu tewandibaddewo na masasi kukwata wadde Richard. Kaakati nze kenkubuulire kino, eddoboozi terisobola kujja nga litaasaako omuli, n'eddoboozi lyali litaasa bonna. Oba Richard yali mwonoonyi nga eddoboozi lyajja kutaasa pasita yekka. Ne bw'aba mwonoonyi Katonda agatasanyukira kufa kwa mwonoonyi, tayagalangako mwonoonyi kufa. Eddoboozi eryava mu ggulu pasita lye yawulira terisobola kubanga lyali lyawa Katonda, kubanga Katonda bw'aba yabadde ayogera alina amaanyi agasanyalaza amasasi gonna mwena ne mutafuna. Kati bw'onoosoma bikolwa by'abatume gye nkuwadde bonna abaali owulira bulungi baawulira. Era na wano kankuweeyo wano ekyawandiikibwa ekirala tusobole okwetegereza kubanga Bayibuli eno ffe gye tuyimirirako okunnyonnyola naye wulira Bayibuli bwegamba. Tuli waawo, tuli mu Peetero ekyokubiri essula esooka olunyiriri lugenda kubeera olw'17 kubanga Bayibuli egamba bweti katuve ku lw'16 kubanga twogera Bayibuli egamba bweti kubanga tetwagoberera ngero ezaagunjibwa n'amagezi bwe tutegeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe, kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa, eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimasamasa ne lijja gy'ali bwe liti, ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo. N'eddoboozi eryo ffe twaliwulira nga liva mu ggulu. Kaakati obanga eddoboozi lyajja eri Yesu ne bano abaaliwo ne bawulira, kati nze sisuubira nti Katonda ayinza okuba nga ye
tayagala kutaasa abantu be gwe n'ayagala ataaseeko gwe wekka kubanga ate ono gwe yandisoose okutaasa kubanga amasasi kwe gaatuukira nanti ono ye yandibadde omujulizi ate kati Bugingo yandibadde si yayogera era ono ye yandibadde asinga okukakasa ennyo obunene bwa Katonda nti eddoboozi naliwulira lyali lisse ku Bugingo ne nange yaliwo naliwulira kakati ffe wano tukulaza abasajja bajuliza nti naffe ne tukola ki naye ng'eddoboozi lijjiddaani Yesu yaligire omuntu sekinnoomu nga si kabona asobola okufuna eddoboozi kuba bakabona kati bakitwala nti Katonda bo bayogera nabo Katonda Bayibuli eyogera mu Baluumi essuula ya 2:11 Bayibuli egamba nti Katonda waffe tasosola mu bantu katulusome kubanga ate abantu baffe bagoberera nnyo ebintu bya Bayibuli Baluumi essuula 2:11 Bayibuli egamba bweti kubanga Katonda tasosola mu bantu kati Katonda bwe yamala okutulokola ffenna twafuuka baana be olira bulungi ayogera wano mu Baluumi essuula ya 8:14 kubanga bonna abakulemberwa omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda kati ffe bwe tumala okubanga twafuuka baana ba Katonda olw'omwoyo buli muntu yenna ayogera naye kyava ayogera mu Makko 16:17 obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza olira bulungi tayawula kiraba gwe kasita obanga okkiriza Katonda asobola okwogera naawe so omuntu yenna asobola okufuna eddoboozi kitegeeza nga bw'osobola okulifuna bw'otagenda wakabona n'akufutyanka kati omulimu gwa kabona kati olaba kye tuli mu kukola wano gwe mulimu gwa kabona kutangaaza wakati w'obwakabaka bwa Katonda abantu ne bamanya nti bwe mba nvudde ku kigambo nalonge Canada ndowooza tukuzzeemu bulungi nnyo nkulamusiza nnyo weebale enigi weekolera apasita oli ku mulamwa gwennyini gubi ogw'enjiri eyaffe ey'edda entuufu weebale nnyo n'engeri oddamu ebibuuzo ye Stephen yawe Mukama amuwe omukisa Pentagoni mu kubala kyekintu akonaddamu pasa Konkona noko the dog tugende pasa Bayibuli eyogera ki ku kugwa kwabo abanyigirizibwa lwaki abasumba temusitula eddoboozi lyammwe ku mazima ekibi mukite ekibi newankubadde kiri ku saidi ya government because you have said abasumba they are to preach not politics kyotegeeza nemulaba eggwanga nga ligwa kulwa politics musirika kubanga abantu abalimu ba politics bebamu ate mwe basumba mu kanisa we musirika obwenkanya bunaavaawa kati ono alayika addamu kalike wagamba nti okwataganya ebibiri oyinza okwekanga ekimu okisudde Bugingo engeri gyakikolamu nti ali mu byabufuzi ate ali ku busumba onagamba nti muyina osigala nga mubibeeramu ebya politics kubanga bwemunaabireka ensi neggwawo nga mulaba basa Konkona webale obuvumu abalala basirika kubanga batya state agent Bugingo naye nebaza Mukama nti tukyakulina wabula Bugingo mu mazima muzudde pastor atubuusizza mufere kungwa Stephen yawe that is the very truth. Some odds us we stopped to contribute, yet we did because we knew that it is not God is a prophet rather than things. Nti ffe twalekerawo kyategeeza balekerawo n'okusondewa Bugingo kubanga bakisuula nti bya mubiri tebivaawo Katonda byabatuma si ddoboozi lya Katonda. Kati waliwo lyagambye nti abasumba bonna musome ku Ezekieri 3 wadde Ezekieri 3:2 naye waba wadde
musomedde ku Ezekiel 3:2 kyabasomba musaana musome ku Ezekiel 3:2 simanyi kyabadde ategeeza naye ng'aliseewawo ekyawandiikibwa. Please tell Pastor Konkona that the dogs Paul referred to were those who were misleading Christians, opposing the truth doctrine that Paul had thought. Ekyo yakinyonnyola nti Pastor Mutegeeza naye era ndowooza bote wakinyonnyola abo abantu abaali bajja abantu bakunda kumulamwa. My brother, when you look at Pastor Konkona, the way he interprets the scriptures, he is in line just like the previous Bugingo. We must always refer to the Bible, Mister. Just read the Bible and be well. Ndipo tunulya Pastor Konkona ali mu line entuufu nga ne Bugingo yali mu kusooka ng'ajiriza ebyawandiikibwa era bakusabira osigale ku mulamwa oleme kuseeseetuka nga past. Pastor Bible ayogera ki? Okay, ekyo tukyogedde ndowooza ojja kumuddamu eki kyabadaga nti Pastor ayogera ki ku banyigirizibwa lwaki abasumba temusitula ddoboozi lyammwe. Badde noonyeri oweezeekeri Wuno yerozike abasumba mwenna musome ku Ezekiel 3:4 yakuwadde Ezekiel 3:4 simanyi kyegamba naye agambye Ezekiel 3:4 n'akomaawo. Kati waliwo amwanukudde agambye yes, God speaks with his people but in line with the scriptures. Katonda ayogera n'abantu be naye ng'ayita mu byawandiiko, not outside his words because he is equivalent to the words. Naye n'amuwa ekyandiikibwa kya Yoswa 1:8. Kakati aleese Ezekiel 3:4 lunyiriri ki? Aleka ndowooza kutandikirawo kubaluka lwayo nti egamba bweti awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu lagulira ku basumba ba Isirayiri olagule ogambe abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka abasumba tebandizikiriza ndiga. Kakati kino kituufu kyayogedde naye njagala ayawula ebintu bya mirundi ebiri. Ezekiel eno ekulaga abasumba abatuufu n'ekulaga n'abasumba abakyamu. Bw'okwata Ezekiel essuula ejja kubeera katukozese ndowooza Yeremiya egamba bweti Yeremiya essuula ejja kubeera yakusatu. Bayibuli emusomese bulungi ku basumba abatuufu n'abatali. Olira bulungi kubanga toyina kukigatta. Yeremiya essuula yakusatu olunyi lwa 15 Bayibuli egamba bweti era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa n'okumanya n'okutegeera. Kati bali abasumba abeeriisa bokka abo Bayibuli beekugamba obalagule obabuulire nti kyemukola kikyamu. Olira bulungi naye inayo abasumba abaliisa endiga n'okumanya n'okutegeera. Kati njagala ekyakimanye ate ekirala sisita njagala nkugambe nti tosoma Bayibuli ng'okomerera bukomerezi muntu. Soma Bayibuli gw'ogiyigemu ate ekirala n'oli omuyigirize. Sekito Richard amwanukudde ne Yoswa 8 simanyi kyegamba nga Yoswa 8 eyo tujja kugisoma naye nga kasita amwanukudde naye nze njagadde twanukule n'ono ategeere kubanga Bugingo yasomesa ekintu kino ng'ayagala yali ayina balwanagana nabo naye omusajja oyo Bugingo yali musajja wa Bayibuli nnyo era musabira Mukama amuzeeyo mu kisa ekyo. Ekisinga ottawaanya Bugingo nti kati byasomesa bijja ku social media naye luli yawuliranga okuva mu ggulu n'ajja n'aweereza eri abantu era nze kyemusabira kyovula nze simukubira ngalo. So n'aleeta yeeyalanga Abefeso oba yalanga lunyiri lwa 2 oba essuula ya 2 naye teyatuwa lunyiriri. Bw'aba yalanga ssuula teyatuwa lunyiriri, bw'aba yalanga olunyiriri teyatuwa ssuula. Naye nga mu Befeso temuliimu kigambo kyonna ekyogera ku mbwa yonna.
kati ng'ekigambo ekyogera ku mbwa kiri mu Bafilipi essula 3 olunyiriri olwokubiri kigamba bwe kiti mwekuumenga embwa mwekuumenga abakozi ababi mwekuumenga abeesala kubanga ekisookera ddala embwa be bakozi ababi era be bano abateekomola abeesala ekyo njagala tukitegeere bulungi. Ono Patrick ndowooza kyayogerako Patrick Abalaasi eri wamuddamu naye agamba tell Pastor Konkona that the dogs Paul referred to were those who were misleading Christians. Nti embwa Paulo zayogerako zeze zali zibuzaabuza abakristaayo opposing the truth doctrine nga bawakanya obutuufu oba n'amazima g'enjigiriza entuufu ey'ekikristaayo. Kaakati ekisookera ddala nti ye bw'abadde akisomesaako takootinze naye ffe tukootinga Bayibuli kubanga ekisooka Bayibuli yaffe tugimanya ate tugikkiriza naye Bayibuli esomesa bweti ebweru y'eri embwa n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinza ebifaananyi na buli ayagala okukola obulimba abo Bayibuli beeyita embwa abenzi abassi abasinza ebifaananyi abalogo n'abo abakola obulimba. Kaakati kino njagala okitegeere bw'obeera mu Kristo Yesu n'abeera mu ggwe naye naawe n'obeera mu ye kino oba otandika okitegeera kubanga omuntu yenna atakyatambulira mu kigambo kya Katonda Bayibuli gweyogerako atambulira mu bulimba. Yokaana 8:4 taata w'abalimba ye Sitaani. Otegeera bulungi. Kati bw'obanga olina ky'oyagala okusomesa ku nsonga eyo sooka otegeere ebweru boogera ku ki si ku kizimbe we tukuŋŋaanira wabula abantu abavudde mu kigambo benda baloga balimba oli n'ayimirira ne katuuti n'alimba ya ali bweru so si bano ababanja ng'oli bwe yali ayogera kubanga bwe ekisooka nti omusajja wa Katonda ono Bugingo bwe yajja yagamba nti Katonda yamutuma eri abalokole n'abatali ki era we yayogerera ebigambo ebyo nga tasobola kubavuma era yasomanga n'akawunti akimanyi nti waliyo abatajja mu kkanisa naye nga basobola okuwaayo oba ontegeera bulungi n'asoma ennamba z'essimu kati ffe wano ffe tuvaayo ne tugga nti nedda bw'oba oyagala kwanukula babanja olira bulungi naffe mu makanisa abantu basobola okubuuza naye twasonda kino naye nga tekikolebwa igwe ng'omusumba oliyo kuvaayo n'obannyonnyola nti mwasonda kino naye ne tufunawo ekintu bwe kiti we twateeka sente era awo emitima ne gikola ne giterera. Kaakati kino kyalina okumanya Katonda eyamutuma mbalokole n'abatali balokole ye yali takimanyi nti abatali balokole nti beetaaga kuvuma lwaki luli teyakimugamba. Kaakati aba alina okutereera nadda mu njiri eri gye yasooka otugamba nti yamutuma eri abantu bonna kubanga Katonda waffe tasosola muki ate si buli eyawaayo nti yali mulokole. Ffe tubadde mu nkuŋŋaana nnyingi ng'abawagira enkuŋŋaana nakati nina kulusedi wano naye abawagira kulusedi zaffe ne bateekayo sente abasinga si balokole. Kati tosobola kubavuma wabula gwe omusumba obeera ne ansa tibannaaye olw'ensonga eno n'eno tujja kubanga naye ye yabaga atugireke n'akomaawo yandibadde abaga nti tukyayimirizaamu naye gundi yaffe tugenda kukola ki kugizimba ekyo ne kikomaawo kubanga ono musumba eyagamba yatumibwa eri abalokole n'abatali baki tugapenda gwe tugireka era pastor njagala osomese ku kino kino kiyingiddemu ekyamagero era abantu ndowooza balina leero ndowooza somesa ku kyamagero omuntu ayawula atya ekintu ekize mu ngeri y'obwamagero oba ekyamagero nga Katonda yakikoze. Pastor Bugingo yalangira ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba era ze balimu zitambuliramu wakati mu nnaku nga zigenda maaso bagambye nti yagambye emide Katonda n'agamba nti at least wavuddeyo ku mazima agasoose bafunyeko ku kyamagero ekisoose nti poliisi yagambye ensonga eziriko
kakati temogeza actually kansigima nti temogeza police abadde no ku press conference n'agamba ensonga banoonyereza era n'asaba Katonda awe abasirikale abali mu kunyuga okunoonyereza amagezi batuuke ddala ku bufu bw'ensonga. Kati ekyo kyamagero oba kunyumyamu mboozi kusanyusa abantu babira bakuŋŋaanye? Nze nafuna statement naye nga teyava mu Bugingo naye yava mu abo be yategeeza ebyaliwo bannamawulire be abeekakafu abasoroti nga batuwa lipooti nti omutemu eyakuba emmotoka ya Bugingo mufiiremu gwe bayita omukadde oba omukuumi ebyo kati Bugingo yasinga okubimanya naye ye Bugingo atugamba yali mukwano gw'enfiira bulago nga yamanyi ne andaweya za Bugingo yamanyi stocks we bibeera nga n'omukyala gwalina tabimanyi naye ng'era waliwo lwe yatugamba nti byonna ebimu designing omukyala yakola ki yabiteekateeka. Kakati ne batutegeeza ne batugamba nti bwe baakubye emmotoka eno Bugingo yasobodde okugoba omutemu amakulu nti omutemu yamulaba olira bulungi. Kakati nze nandirowoozezza nti omukuba suspect abasobola okugibwako obujulizi obusooka ye Bugingo mwennyini n'abawa ekifaananyi ky'omutemu. Ekyokubiri kye kino nti omusajja ono batugamba nti emmundu eyakuba Yichuli yafa Gasumba yakyogera nze nanti mbadde nange simanyi yakyogera naye nze ngambye nti batugamba naye bw'aba Gasumba kati Gasumba agamba nti emmundu eyakuba jjajja Yichuli mulamu yafa kati ate ye yakubira ddala ani Bugingo. Yichuli amaze ebbanga ki ng'afudde? Yafayo mwezi gwa kusatu mwaka guli. Kati bwe kiba nti Yichuli agenda kuweza aguwezeza agenda kuweza bw'aba tannaguweza oba aguwezezza nga poliisi waliwo agigambye nti emmundu eyakuba ate nga buli mmundu efuluma mu Uganda poliisi eba emanya agirina kubanga ebeerako ennamba n'amasasi agagigendamu ng'olwaleero tonnaba kulaba yakuba jjajja Yichuli naye nga batugamba nti emmundu eyamukuba ye yakubye Bugingo. Kati Bugingo avaawo okugamba nti atuuse ku kyamagero anti nti poliisi yavuddeyo n'egamba banoonyereza okunonyeza ku Yichuli tebanoonyereza era n'asaba Katonda ebitongole ebyo ebinoonyeza biwa amagezi. Kakati nze kyenjagala okugamba nti Bugingo yandirese poliisi ekole ebyayo nga ye bwe yasujja omulambo ku gundi ku ssiini n'abuzabuza obujulizi obusooka obujulizi ne bufiira awo n'omutemu n'amugobako n'amulaba n'agenda. Kati gundi yatugamba Gasumba nti essaati mwe baakubira Bugingo poliisi yagimuggyako awo ne bamuwa essaati endala. Bugingo yazzeemu n'agamba nti essaati nagenda nayo naye makula n'atasobola na kujooza. Kakati nze ffe tuli bannayuganda abategeera obulungi tetuli nti twetaaga okugenda ebutabika. Ebigambo ebyo ebiva mu bantu bano bye bireetera abannayuganda okubuusabuusa enfa ya Richard kubanga oli atugambye Gasumba yennyini nti Bugingo abantu bakompuleyininga ku ssaati etaliimu musaayi n'agaana edda essaati poliisi yagitutte efuna obujulizi. Kati ate ono ye n'atugamba nti ye nannyini kwambala ssaati nti essaati nze tebaginjijjangako awo wabula nze nakomawo era kitutte n'ewiiki eziwera nga poliisi tennagino. Kati nze ngaawo njagala kumusaba ebigambo bikendeere kubanga gavumenti bw'erikyuka ojja kwekanga nga Bugingo bakujje katuute
bakubuuza ebintu by'otasobola kuddamu kwanukula asirise teyejjusa omuganda bw'akola ki bw'ayogera. Kati njagadde okwanukula omusajja oli eyabuuzizza nti abasumba gavumenti bw'eba eyonooneka tusirike. Kakati kino ekibuuzo abeeni UP bakibuuza nnyo. Muliro ddawa musirise. Ekibuuzo ekyo abeeni UP bakibuuza nnyo. Yes. Nga bakyogerera ku sayidi yaabwe bawolerezebwe. Si bwe kiri? Kituufu. Naye nga ggwe oweeni UP bw'okibuuza ku baweereza ba Mukama n'oweeni alimu bw'akibuuza. Naye omulimu ffe gwe tulina ffe ng'abasumba kwe kugamba abantu bonna nti mwenenye. Ekirala kino njagala akimanye nti gavumenti yonna ne bw'eriba ya muntu mulala atali Museveni, ne bw'ogenda ku gavumenti endala oba gwe wali okirowoozezaako lwaki buli gavumenti oba buli nsi eyina amakomera? Era yali akirowoozezaako lwaki gavumenti zonna ziyina ekkooti eziwozesa emisango gy'ebyobufuzi? Nze juuzi Amerika si gye batenda eyina demokrasi. Mu mulembe gwa Trump waliwo okwekalakaasa okw'amaanyi ng'eno bagamba nti gavumenti ya Museveni etta abaki abantu naye nga bawaaba mu Amerika. Naye abeekalakaasa abo baatuuka n'okuyingira paalamenti y'eggwanga. Wakirabako? Era mu kwekalakaasa okwo mwafiiramu abantu bana nga poliisi n'amagye g'Amerika be babasse. Kituufu. Omusango ogwo baaguwaaba wano Uganda Abamerika. Baagusalira waabwe. Baavunaana abasirikale abo. Kisoboka okuba nga baavunaana. Tebavunaanibwangako. Kati waliyo ebintu ebimu byenjagala abantu bano bamanye. Nti abantu okubasiba kikyamu nga tebalina misango. Naye ate naffe abantu tulina okugoberera amateeka ga gavumenti ezo eziriwo kuba zirina obuyinza. Kibi nnyo okufa. Bayibuli egamba bw'eti. Bayibuli egamba bw'eti mu Mubuulizi essuula ya 7 olunyiriri lugenda kubeera lwa 17. Bayibuli egamba nti tosukkiriranga kuba mubi so tobanga musirusiru lwaki gwe okufanga ekiseera kyo tekinnatuuka. Igwe obulamu bwo gw'olina okusooka okubeera nga obukuuma. Olira bulungi? Kati omufu afudde togenda muwolereza afune obwenkanya. Amaze okukola ki? Okufa. Naye nze nkugamba nti gwavuganya naawe eggwanga tosobola ddifuga ng'oli mu ntaana. Oyina ddifuga ng'oli muki? Mulamu. So n'olw'ensonga eyo gavumenti ebikolwa byekola ffe Bayibuli etutuma bagamba mwenenye bannaayo. Era enjiri gye tubuulira ali mu gavumenti yenjiri gye tubuulira ali ku opposition. Omusumba yenna oba omukulembeze w'enzikiriza ye yandibadde ali wakati awo agatta njuyi. Kubanga kyaki zino ze tukulembera mukuŋŋaaniramu abeeni mukuŋŋaaniramu abeeni UP. Era nze wano ewaffe bwe tubeera n'ebintu bye tukola ife abeeni UP bwe bajja tubawo omuzindaalo n'abeeni alemu tubawo omuzindaalo. Kati ate nze sisobola kugenda ku social media ntandike kwekalakaasa nkume n'ebipiira nedda. Sisobola kuvuma mukulembeze kubanga okuvuma kitwala mu geyeena. So tulina kumanya bwe tulina kutambula ffenna mu ggwanga. Nze kye nandirowoozezza nti abavuganya gavumenti bandibadde nga batulaga obulungi bw'omuntu ajja. Kubanga be baagala okufuga si pulezidenti aliko baagala kukulembera ffe. Ffe bwe tutegeera kubanga ebibi ebiremye ono oba ebintu ebiremye ono tubirabye ebyo tebyetaaga na tuteera ku TV kunyonyola again. Kaakati ffe twagala gwe ki kyogenda okukola ekisinga ku kyabano.
Pastor yagambye nti babadde bamukuuta ekiise kukuuta babakuuta kyesasa oba balikuuta ate batya naye nti nga Nobirwa tabiwulira alowooza ku Richard akuba buli waga nti ndowooza ku Richard abantu balina engeri gye balabamu nti aba alinga alimbamu kubanga bate nti bankuuta omugongo naye nga bulumi sibuwulira ate nga ndowooza ku Richard sekitegeera twaleka emboozi twaleka ng'ogenda kusomesa ku bayita bannabbi b'obulimba era omuntu amanya ddi nti ekkanisa gyenyingiddemu bannabbi wa bulimba era bannabbi b'obulimba bano lwaki bakyalina abantu bangi actually bannabbi b'obulimba abamu basinga n'abantu abatuuka okuba n'abantu otunulira mu makanisa gaabwe otunulira ku TV zaabwe olaba nga bakyalina abantu bangi tutandikira ekisookera ddala bayibuli eno gye tusoma tetugambangako nti sitaani taabeere n'abagoberezi olira bulungi ekyo tekyogerangako era bayibuli eno gy'olaba tetugambangako nti mu Geyeena walibeerayo batono bayibuli esomesa bweti Matayo essula ya 7 olunyiriri katuve ku 2 ku lw'15 bayibuli eyogera mu Matayo essula y'omusanvu katuve ku lw'13 Yesu agamba bwati muyingirenga mu mulyango omufunda kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abaliyitamu bangi kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo n'abo abaliraba batono. Kati bw'obuuza ekibuuzo lwaki abagoberera bannabbi b'obulimba balina abantu bangi kiba kitegeeza tosoma bayibuli. Obulokozi tetubupimira ku bannabbi ba bulimba, tetubupimira ku bungi bw'abantu, tubupimira ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kigamba ki? Bw'osoma Matayo essula ya 7 olunyiriro lw'15 mwekuumenga bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisegula, muli bategeerera ku bibala byabwe. Bannabbi b'obulimba bayibuli ekugamba okubeekuuma. Ekisooka bagenda kujja nga beerimbise mu Kristo, naye bayibuli ekugamba mugenda bategeerera ku bibala byabwe. Ebyo ebibala ebyo omuntu wa bulijjo ayinza kulaba atya? Kankuwa ekyokulabirako wano. Ebikolwa by'abatume essula egenda kubeera ya 8. Katwetegereze bulungi nnyo. Egamba bweti essula ya 8 katuve ku lunyiriri olw'14. Bayibuli egamba bweti awo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu kubanga yali tannaba kubakkako n'omu ku bo, naye bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olw'17 awo ne babassaako emikono ne baweebwa Omwoyo Omutukuvu. Naye ne Simooni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono gy'abatume baweebwa Omwoyo Omutukuvu, n'abaleetera effeeza ng'abagamba nti mumpe nange obuyinza buno buli gwe nassaako emikono aweebwa Omwoyo Omutukuvu. Naye Peetero n'amugamba nti ffeeza yo ezikirire naawe kubanga olowooza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Kino kye njagala tumanye. Gwagenda okusabira lwaki oyagala nnyo bakuguze ekirabo?
nona akitunda. Anti balibo bateekawo ssente nti olina kugula. Nanti Bayibuli zeekulaze nti abatunda bakyamu. Kitegeeza byetoolola biddayo nti gwolina okusooka okumanya. Era bagenda kuzikirira. Abatunda essaala ne batunda simanya batunda biri batunda kino bagenda kuzikirira ne feeza zaabwe. Ate naawe wennyini abigendamu kati obuzibu obutawanya abantu bonna kye kino ti abantu balemeddwa okusoma Bayibuli bategeere. Naye leka nkubuulire bwe weenenya n'otambula ne Kristo n'ebizibu bivaawo. Weenenyeza? Nanti Bayibuli egamba bweti Yokaana essuula egenda kubeera ya 9 olunyiriri olwa 31. Tumanyi nga Katonda tawulira balina bibi. Naye buli muntu atya Katonda ng'akola by'ayagala oyo amuwulira. Just abantu kwenenya ne badde eri Katonda n'atandika okukola mu bulamu bwabwe. Kamalirize ne nabbi ono abantu bakitegeere bulungi nnyo. Bikolwa by'abatume essuula ya 16 n'olunyiriri lwa 16. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga omuntu eyaliko dayimooni, bano bannabbi babeerako dayimooni, alagula n'atusanga eyafuniranga bakama be ebintu bingi olw'okulagula kwe. Bano bannabbi bano ab'obulimba tajeti yaabwe ebeera bintu, tebeera kukyusa myoyo gy'abantu. Era kyova olaba nti oyinza n'okumalako omwaka nga tolabye nnabbi w'obulimba ng'atwala abantu babatiza. Bo tebabatiza. Ate abatwalewa. Ye kansolingi gy'asiibamu okumulaba amafuta agakuguza. Buli kimu akikuguza. Biba bya ssente ebyewuwe. Biba bya ssente. Ab'emitwalo 10 musimbe wano, aba 2 musimbe wano, ab'ensanvu wano. Ebintu ebyo ebimu babikozesa nga balina n'ennyiriri kwe beesigama mu Bayibuli omwo. Tebalina nnyiriri ezo. Bagattawo obugazisi biboozi byabwe. Ennyiriri z'oyinza osanga mu Bayibuli singa oba ojje wa kabona oba ogenda mu kkanisa wandibadde n'ekiweebwayo eky'okwebaza nga ggwe mu busobozi bwo ky'owulira okola ky'owulira. So si nti kati Pastor Konkona ntegese saaviisi okubasiiga amafuta kusasula. Waliyo abo balina simanyi ekiweebwayo ekyo ekibereberye, leeta ekiweebwayo ekyo, kwata mu bizinesi yo, leeta ekintu ekitandika omwaka, simanyi kola kino, gulira omusumba essuuti. Kaakati ekitawaanya abantu butasoma Bayibuli. Okuwaayo tuwaayo, naye tetuwa muntu. Newankubadde ng'ate omusumba abeera yagenda okukikozesa. Era nekyetuwaddeyo kirina kukola mirimu gya Bwakabaka. Naye mu kuwaayo kwaffe ffe abawaayo tuwaayo nga tusiima Katonda waffe olw'ebyo byatukoledde. Lwaki? Bayibuli esomesa bweti. Katusomeyo kubanga abantu ekyo balina okukimanya mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Tuli mu kitabo kino ekya ebyomirembe ekisooka essuula ya 29 olunyiriri lwa 11. Bayibuli esomesa bweti. Obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa kubanga byonna ebiri mu nsi, kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bibyo. Obwakabaka bubwo ayi Mukama, era ogulumizibwa okuba omutwe gwa byonna. Obugagga n'ekitiibwa biva gy'oli, era gwafuga byonna. Era mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, era mu mukono gwo mwe muli okukuza n'okuwa bonna amaanyi. Kale Katonda waffe tukwebaza, tutendereza erinnya lyo ery'ekitiibwa. Naye nzaani n'abantu bange kyeki okuyinza okuwaayo bwe tutyo ku byaffe ddala, kubanga byonna biva gy'oli era otuwadde ku bibyo. Okirabye? Kaakati buli muntu asobola okuwaayo ng'obusobozi bwe. Naye si kiragiro kya musumba nti mu saavisi kati gyentegese
buli gwe naakwata ku mutwe jangu n'emitwalo 5 buli ayagala okusumulukuka kati leeta emitwalo 2 amafuta nakula kusiga amafuta ebyo bya kiyaaye woolabira nti omuntu yava dda ku mulamwa tujja kusiga amafuta 7 erisembayo mu mwezi buli omwana asiga amafuta kati kitegeeza ono anoonya omulimu tayina yadde gwe togenda musabira kubanga ye ekimuleese bamusabire ekimukutte kimuveeko agenda afuna omulimu bw'amala ofuna omulimu ye agenda kwebaza Katonda. Pastor, abantu bano abatuma ebintu leeta kati bo tebatera kutuma nga basawo bakinnansi abatuma embuzi n'enkoko empanga naye nabo balina byebatuma ebintu ate byo leeta simanyi ekintu mu bizinesi yo simanyi leeta akatambaala simanyi gula amazzi leeta amazzi biki ebikala nabo balina byebagaba nakuwa endokwa y'omuti nakuwa gula omuceere wano omuceere ku kantini ya kyakyawo eguli gwa mitwalo 5 guva mu ggulu direct ebintu ndo byo bikkirizibwa mu Bayibuli. Kati kyenyinza okunnyonnyolamu lwakuba abamu ndowooza kati ng'abatunda omuceere ayinza okuba tayagala kubannyonnyola naye ejjukira nti abantu abo abakuŋŋaana awo benkanankana n'abali mu Wino. Kaakati bw'oba walima omuceere gwo ng'oli musumba ate ng'abagugula bali awo era oba olina guguzaabo naye omuceere tegusobola kwenkana Yesu. Anti kati bo bagugattako kali eri nti muceere mutukuvu. Nanti kati wulira nakugambye nti amazzi gonna oba gali eri mu kyalo eri ewasemba oba gali luddawa gonna Katonda ye yakola ki? Ye yagatonda. N'omuceere Katonda yagumeza yagukuza si bwe kiri gwe basimbye ejjinja noono gwasimbye teguyina njawulo wabula olw'okuba abantu tebasoma kigambo kya Katonda kati bo balowooza nti Yesu akolera mu muceere n'akolera mu mazzi n'akolera mu butambaala. Yesu takolera mu butambaala. Bayibuli eyogera mu Matayo essula ya 4 katusome ennyiriri zino abantu bajja kutegeera ebintu bino kubanga eno Bayibuli ate kitabo kirungi nnyo kwabo abasazeewo okutegeera. Matayo essula ya 4 olunyi lwa 23 Bayibuli egamba bweti Yesu n'abuna Galiraaya yonna ng'abayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe era ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka era ng'awonya endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Ebigambo bye ne bibuna ebusuuli oba gye bayita Siriya bwonna ne bamuleetera bonna abaali abalwadde abaali bakwatiddwa endwadde ezitali zimu n'ab'ebibonyoobonyo n'ab'emizimu n'ab'ensimbu n'abaali bakoozimbye n'abawonya. Ebibiina bingi nga bava e Galiraaya ne Dekapooli ne Yerusaalemi ne Buyudaaya n'emitala wa Yorodaani ne bayita ne Yesu. Wano olabawo be yawa omuceere. Njagala abantu musooke mutegeere ebigambo bino. Ffe tugoberera Kristo eyafa n'akola ki? N'azuukira. Bw'osoma bikolwa by'abatume essula esooka olunyiriri lwa 8 Yesu agamba nti muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe. Olwaleero buli Mukristaayo yenna yandibadde anoonya okumanya nzijuzibwa nti Omwoyo Omutukuvu. Abamu boogerako omwogere ne boogera ku mwoyo naye nga tebamulina. Omwoyo Omutukuvu bw'akukkako bino bye bibeerawo. Kansooke nkulage. Bayibuli etusomesa bweti ebikolwa by'abatume essula egenda kubeera ya 19 olunyiriri katuve ku lunyiriri olw'ekumi olw'omukaaga. Ebikolwa by'abatume essula ya 19 olunyiriri lwa 6. Pawulo bwe yabassaako emikono Omwoyo Omutukuvu n'ajja ku bo ne boogera ennimi ne balagula. Abantu bonna baalinga 12. Omwoyo Omutukuvu bw'akukkako oweebwa amaanyi osobolera ddala okulagula ebiva eri Katonda. Oyogera ennimi z'abamalayika. Kati abantu ekifo ky'okujja mu kkanisa
banoonye ekyo ate bo banoonya birala, banoonya byamagero. Awo weewali ensobi. Ate ne bano balina okulaba nga abantu babayigiriza bave mu mbeera eri eya bulijjo mu mubiri badde mu mwoyo. Nabbi wa bulimba akkiririza mu Bayibuli, nanti era yemwogerako. Omuntu bw'akeera enkya nga ebintu byonna byakola awanuuza Bayibuli ng'anokolayo n'ennyiriri mu Bayibuli naye ng'ate alina byakola ate Bayibuli byetayogera. Oba oli bw'akeera enkya n'akwata Bayibuli n'agyokya naye ng'ate muweereza wa Mukama tumutwalanga ki? Kakati ekisookera ddala njagala ekyo nakyo tukitunuulire. Bayibuli eno ogiraba, kankuwa ekyokulabirako. Bayibuli egamba bweti. Matayo essula ya 4 olunyiriri olusooka tugenda kukoma ku lwokutaano. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Naye n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Awo Sitaani n'amutwala mu kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza abamalayika be mu mukono gwabwe balikuwanirira, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Kati kino kye njagadde okulaga. Tulabye Sitaani akootinga ekyawandiikibwa. Kitegeeza nti ne nnabbi w'obulimba asobola okootinga ekyawandiikibwa, asobola okukikozesa obubi. So kyebava nabo bangenyiri bazimanyi. Sitaani amanyi ddala ebyawandiikibwa, kubanga Bayibuli egamba etya. Katwetegereze Bayibuli, ate ffe Bayibuli tunaagigaana ogyetegereza. Bayibuli ffe yeri mu kwogera, era naffe gye tuyimiriddeko buli muntu yenna akole ki agitegeere nti Bayibuli ekola ki, eyogera bulungi nnyo. Bw'ogenda mu Bakolinso ekyokubiri, tugenda kwetegereza Bayibuli byesomesa. Bayibuli egamba bweti, Bakolinso ekyokubiri essula ya 2 olunyiriri olw'11, Sitaani alemenga okutwekulumbalizaako, kubanga tetulinga abatategeera nkweze. Naye bwe mujja ne mulowooza, naye bwe mujja mulowooze olw'enjiri ya Kristo. Kino ekintu kye njagala abantu bategeere nti Sitaani alina obusobozi obukyusa abantu okubajja ku mazima. Era Bayibuli kyeva esomesa wano mu kitabo kino eky'Abakolinso ekyokubiri. Bayibuli egamba bweti, Bakolinso ekyokubiri 11:23 egamba bweti, kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo. So si kyamagero, kubanga ne Sitaani yeefaananya malayika ow'omusana. Ekyo abantu kye balina okumanya nti Sitaani ebikolwa bye bingi nnyo byasobola okwefaananya ng'ebya Kristo, naye nga bano si ba Kristo. Kyova olaba n'obutuukirivu obw'enjiri tebabukoonako. Ebintu ebitwala abantu mu bwakabaka bwa Katonda tebabyogerako. Kati omuntu leka nkubuulire, tusobola kwokya Bayibuli ate nga kyokola kituufu, ate enkeera n'okyegaana nogaasi kikola nga ate nga wagyokya. Vaayo kirize nagyokya owene ensonga lwaki nagyokya. Nze bw'aba yeewakana agende mu kkooti, nze ngenda kujja n'obutambi. Yaliyo mu kkooti era musango. Nanti yaliyo mu kkooti obutambi baabulaga. Yabwegaana. Nagasi yeye. Nanti kaakati ffe kino kye tugamba nti eyakuŋŋaanya Bayibuli okuzookya yaani?
era zaayokebwa. Olira nga naye yennyini waali kati ebintu ebimu bino ku nsi osobola okwegaana mu ggulu tosobola kwegaana mu ggulu kigaanamu. Tumalize na kino abantu abo balina ebintu ebisibira abantu mu makanisa gaabwe abantu be balemwa n'okumanya amazima. Ekisooka kye kino, nabbi w'obulimba takkiriza abantu be kukyala mu kkanisa ndala. Kubanga omuntu waaviira mu kkanisa yagende mu ndala aba agenda kufunayo amazima. Ekirala balogera ddala abantu. Okuloga? Kankuwa ekyokulabirako. Bayibuli ekyogerako ekyo. Bikolwa by'Abatume essula ya 8 olunyiriri luno katuve ku lwokutaano. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'abuulira Kristo. Ebibiina ne biwulira n'omwoyo omugumu ebigambo Filipo byayogedde. Bwe baawulira ne balaba ebyamagero bye yakolanga, kubanga bangi ku bo abaaliko dayimooni ne babavangako nga bakaaba n'eddoboozi ddene. Ne bawonanga bangi abaali abalwadde, okukoozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Olw'omwenda naye waaliwo omuntu omu erinnya lye ye Simyoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo, n'awunikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Olw'ekkumi ne bamuwulira bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu, nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amaanyi, naye ng'aloga baloge. Olw'ekkumi ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga olw'okuloga kwe. Olw'ekkumi naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo, ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Olira bulungi? Ng'awo bakkiriza enjiri ey'obwakabaka. Kati ekigaana bannabbi bano okukkiriza abakkiriza baabwe okgendako mu kkanisa endala, ekisooka bakimanyi nti eri waliyo enjiri ey'obwakabaka, bajja kubuuka mu bagenda kubuuka. Ekyokubiri, nabbi w'obulimba kyasooka kwe kukyayisa abantu b'amakanisa amalala. Batuwalana tebatwagala. Kakati ani abagenda okuwalana? Anti bo enjiri gye bagamba abantu baabwe. Teriyo kkanisa wano gwekola lisaaki, oli musajja munnamawulire, gwekolayo olunaku lumu ogende mu kkanisa zonna, nga bw'otuukayo okwate saaviisi oyinza n'okikolera omwezi noga kati nja genda eno kubanga kiyinza okuwaamu obuzibu. Ogende otege enjiri ogirabe. Abasumba abatuufu essira libeera ku Kristo n'abantu kumutegeera Kristo. Kubanga eno enjiri y'obwakabaka bwa Katonda kasita eyingira mu muntu awonyezebwa. Kammalirize na kino. Ebintu bye tuwaayo oba bye bawaayo mu bannabbi b'obulimba tugeze okutta esente yo gijje mu bizinensi n'ogiwaayo. Okutta abaana bo simanyi bagamba leeta abaana ba n'obawaayo. Okutta ebisolo byoli mulunzi n'okwata ekiyana kyo yataddewo koodi awo nti muleete ebiyana ebibereberye. Okutte mu nkoko zo oziwaddeyo. Ebintu ebyo biyinza okufuumuuka, biyinza kugamba biyinza okusaanawo ng'obiwadde abantu abo ababi. Ekisookera ddala ebintu ebyo, kino kyenjagala okugamba bwenti. Buli kitukola tukikola nnyo okusanyusa Katonda okusinga abantu. Era abantu bandibadde ekyo kye basooka otegeera, kubanga Bayibuli egamba bweti. Engero essula ya 21 olunyiriri olwa 27. Saddaaka y'ababi ya muzizo. Olira bulungi? Saddaaka ey'ababi ya muzizo. Bwagireeta n'emmeeme embi. Olira bulungi? Saddaaka yeba ya muzizo. Kati nze ke mbabuulire kino, bwe tuba tuwaayo eri Katonda, ngeri ki gye tuwaayo omuntu kyalina okusooka okumanya. Katutegeere eby'omirembe ekisooka essula egenda kuba ya 16
bayibuli esomesa bweti ekyo ebyomirembe ekisooka essula ya 16 olunyiriri 29 muwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye muleete ekiweebwayo mujje mu maaso ge musinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu. Kaakati bayibuli ekugambye nti saddaaka yonna ey'omubi ya muzizo eri Katonda. Kitegeeza nti abantu bawaayo naye ani gwe bawa? Saddaaka ewe baya mubi Katonda tagisiima. Era ne saddaaka ey'ekibi tesiimibwa. Kati gwe okwata ekintu kino okitwale wa nnabbi w'obulimba mulite oddaawo n'olowooza nti wadde Katonda. Nanti kati ekyanjawulo kubanga bayibuli egambye muwenga Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye muleetenga. Bayibuli egamba nti